Okay, atulaba Merry Christmas. Probably oyinza okubanga Christmas eyinza okuba ewedde tunaaterayo video eno naye nga tubagaliza 2025 omulungi. Nze Dr. Kwefulukuta mwebale kutambula naffe okuva gye twatandikira paka kati. Olunaku olwaliro nsazeewo tulingizeeko mu ggwanga ly'Abamerika gye tulina abantu baffe abangi. Omuntu bw'ava wano abasinga twagala nnyo okumalira mu Amerika, Bungereza, zensi bbiri ndowooza buli muntu zayagala okumaliramu olw'ensonga olulimi lutwanguyira, boogera Oluzungu lutwanguyira. Amawanga amalala gakalubamu, kizibu okusanga bannayuganda e Russia, kizibu okubasanga gye bali naye bikalubamukko olw'olulimi. So ndi ne mwami Eddungu, so mukama wange buza kuba tulaba obeyanjulire. Webale nnyo ssebo. Nze Herbert Eddungu ne musajja Munabuddu, ne musajja Mulangira, nsanyusa okulaba ssebo. Nange nsanyusa okusanga. Wakomye Uganda ogisanze otya ebbanga ly'omaze wano? Nze saakomyewo bukomi, nze mbeera kuno. Buganda kwe kwaffe, nze mbeera kuno. Naye ati oyitamuko n'ogenda n'omala ebbanga n'omala n'odda. Naye nga kuno kwe kwaffe, nze ekisooka byonna ndi musajja Muganda. Ebirala byonna tebinaba oba Munnayuganda oba amawanga amalala, ndi musajja Muganda kyekisooka. Wano eri mpita gye mpita wano kuki kwe kwaffe. So wokomyewo kwaffe watusanze otya? Era nga bulijjo embeera tebadde mbi okuggyako ebisoomooza nga ebyentambula traffic ono kubanga obudde bwe tumala mu traffic akadde kemaze okuva wali okukkirira wali okuva Makindye okukkirira wano kambeeredde kazibu naye nga obudde katutte ki. So traffic jam kizibu kyaffe mu kiseera kino ekyennaku enkulu. Si kyannaku nkulu zokka naawe. Ati kakisukka mu nnaku enkulu kisukka nti enkuba etonnya, enguudo ziseerera, kyakubiri ne UNRA eri mu kukola enguudo ezimu kati ate befudde bize bakola. So kakati tuli mu katogo ate mu bulamu obwa bulijjo. Era traffic jam ekisumba tumala obudde bungi nnyo era tukyemu ku bye tukaabira wano nti we cannot be productive nga tumala obudde bungi mu luguudo. Eyo mu mawanga mwe gye mutambulira ekifaananyi kirala mukko. Okuva e Masaka paka wano it's something like 20 to 30 minutes omuntu nga akozesa muzita mutyezo highways abakozesa train. So means of transport bw'omala ogisortinga omuntu abaasa okukola bulungi business. Tulina ekibiina ekitugatta nga Abaganda kyenjagadde olwaliro tufokasingeko then okinyinyonnyole tulabe byekiteeseteese. Okay. Ekibiina Abaganda n'abantu bonna abokutwaliza wamu bamanyi tulina engeri gye twegattamu ngalo ebitugatta. Abaganda tulina ekitugatta nga Abaganda nti tulina ennono n'ebyobuwangwa ate nga ebyo bintu byetwongera okukakasa n'okukuuma naddala mu miti emito byekigenda okukuuma Buganda. Abaganda tulina mu America oba mu North America tulina ebibiina ebyenjawulo mwe twegattira. Oyinza okusanga nti abantu abali mu ssaza lya Ssaabasajja erya New England nga mulimu states nga Massachusetts, mulimu state nga Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire okutuuka ya Connecticut. Nti bwezo eryo ssaza lyonna erya New England musanga Abaganda nga tulina ekibiina mwe twegattira. Kati mu kibiina ekyo mu ssaza eryo mulimu ekibiina bakita Gwanga Mujje. Essaza lya New England. Essaza lya New England. New York, New Jersey nabo balina ekibiina ekirala mwe bakola, balina ekibiina mwe beegattira. Amasaza amalala gonna mu North America, Colorado, n'ogenda California, bonna balina Dallas, Texas, bonna balina ebibiina ebyenjawulo mutwekola ki mutwegattira. Waliyo kamu ndoza Dallas, Colorado, waliyo nabo ebibiina byebegattiramu Chicago, Illinois nabo balina ebibiina byebegattiramu. Kati bw'ogatta ebibiina byonna ebyo ebyenjawulo okuva ku Gwanga Mujje Boston oba Massachusetts
n'ogerera kati kamu n'ogenda Colorado bw'ogatta ebibiina byonna twegattira wamu kibiina kimu kyeba ekyatumibwa Buganda Bumu. Nti bali be baliikiriza balina ekibiina waggulu ekibagatta mwenna. Ekibiina ekitugatta ffenna ebibiina ebigala byonna mu masaza gonna ag'enjawulo mu North America. North America ng'otadde Canada ne Mexico. Mexico tubadde tunakwala nnyo. Mexico eri wansi mu Mexico yennyini ng'ensi, not New Mexico nga state ya America, naye Mexico. Naye nga byonna naye Canada waliyo Abaganda ekibiina kye twegattiramu era nga bajja ne twegattira wamu mu ambuleera emu ekibiina ekimu ekya Buganda Bumu. So mugaso ki oguli mu kubanga ndi mu America nenga nyina ekibiina kyengwamu? Mugaso ki ng'omuntu omuganda nvudde Uganda, mugaso ki oguli mu kuba nti ndi mukamukamu ndi mu ggwanga mujje kingasa ki? Kigasa ki kwegamba olaba nti bw'ogenda ku mawanga otuuka okubaako nawa ojja belonginga wajja okola ki gobeera ani who you identify with. Bw'ogamba nti no nze toyinza kubeera bw'omu bwonna munigina n'omalako mu nsi yonna ola wano olina family era olina okumanya nti wano ninawe bannange benkola ki benkwatagana nabo. Kati ffe kituyamba nti waliwo ebintu ebitugatta ng'Abaganda, waliwo ebitugatta, tulina olulimi, tulina ennono, tulina ebintu ebyenjawulo ebikola ki ebitugatta ng'Abaganda. Kati ebyo bennyini ate ffe byetwongera okuteeka n'okusiga mu baana baffe. Abaana baffe abajja gye mirandira gyaffe egye tugenda okuleka mu nsi eno. Waliwo ebiseera ebimu nti tugenda tulina abaana families empya, abaana abo ne baba nti America ne baba nti Canadians, ekisooka kyetusiga mu baana abo tubasooka kubeera baki Baganda, basooka kubeera Muganda. So kino ekibiina kiyambako omwana ne waba azaaliddwa eri okumusigamu nekibiina kitukumaakuma kikumaakuma ebibiina byonna ebirala okubeera nti tunyikiza ennono yaffe, tunyikiza okwagala kwaffe okw'abaana abaffe, abaana n'abazzukulu okusigala nga bamanyiwa obuvo bwabwe. Kati Buganda Bumu egatta ebibiina bino emazeewo bbanga ki? Buganda Bumu can tell you tuyinza okuba tumazeewo olumu nkibalira ku conventions. Waliwo omwaka gwe twasookerako Buganda Bumu yasookera mu Massachusetts oba Boston, gye twasooka okubeera ne yandibadde nga Tabamiruka. Naye Tabamiruka birimu ebibiina ebirala. Tabamiruka kibiina kirala. Naye nga Buganda Bumu tuyinza okugamba twakabeeranga ne conventions nga 5 tugenda mu myaka 10. Kubanga buli ffe tutuula nga Buganda Bumu buli myaka 2. Evanya myaka 2 mukola convention. Tubeera convention okwegatta wamu ne twejjukanya ne tulugenda ne biki byetaagisa okukola naddala okuyamba nnyaffe Buganda. Kati eddako yaddi convention eno y'omwaka guno ey'omwaka ogujja kubanga omwaka ogwo tutwalire ne convention Seattle, Washington State eri waggulu n'omwaka guno omwaka eddako ya mwaka gujja 2025. So mwakoze 2023. Yes. Kati mubuukawo 2024 mukola 2025. Okay. Buli myaka 2. Ng'omwaka guno omwaka ogujja convention eno egenda kubeera mu ssaza lya Ssaabasajja erya Massachusetts. Ng'abasinga abo nzaafe abava e Masaka bwe tugamba nti ssaza lyabwa ebeera Buddu Masaka. Namwe essaza limugenda okubaamu. Okay. Yeah. Essaza lya Ssaabasajja erya New England. New England nga erimu states ez'enjawulo, erimu amasaza ag'enjawulo, naye ku lwa Buganda eriri ssaza limu erya New England. Okay. So convention eno egenda kubaawo omwaka ogujja mwezi ki? Convention eno ebeerawo
ku naku ebeera public holiday mu May. Mu America ebeera public holiday olunaku lw'abakozi. Labor Day lw'abakozi lulibeera bagita Memorial Day. Memorial Day mu America lunaku luno olw'abazira abazirwanako baki. Memorial Day kubajjukira abafiira mu ntalo. Memorial Day weekend ebeerawo nga 2 mwaka guno egenda kubeerawo nga 23. Tutuula okumala ennaku 3 okumala ennaku nga abategesi tuyinza n'okumala wiiki nga tuli mu bikujjuko bino n'entegeka. Naye nga olukiiko lutandika ennaku z'omwezi 23, 24, 25 okutuuka 26. Ennaku 3. Ennaku 3 officially. So kati mugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 23 okutuuka ku 26. Kakati ndi mu America. Kineetaagisa ki nina ekibiina mwengwa ndigwa mu ggwanga mujje nzija buzzi nange ne nyingira mu convention. Entegeka zonna zeetaagisaamu okuvujjirirwa. Ffe ebibiina ebyaffe tebiringa nti waliwo wetujja ensimbi. Ekibiina ekyaffe tulina olyenza n'okugamba nti emmengo tebawa nedda. Ekibiina ekyaffe kyaffe era obuwagizi buva mu ffe ffennyini. Era buli mwaka wabeerawo kati tuyinza ogenda nga wemukuŋŋaanidde nga hotel zetugendamu za Bay kubanga twagala birungi. Hotel gye tugendamu omwaka guno owabiri ogujja ye hotel esengayo obupya e Boston. Eri ku mazzi bweti bagita Waterfront. Ye Bay ye hotel esembayo obupya kaakati. The newest hotel on the block. Ku mazzi Boston Waterfront ne bugogolinga ogenda nogaa tuleka butesi Boston Waterfront. Kaakati olw'entegeka tuba twetaaga okukola ki okuyambibwa mu ntegeka zino. Hotels za Bay. Wena hotel jinzo ya Bay nga tonaana kusulamu hotel ya Bay kubanga bajja ne bagamba nti munnange emmere ya plate y'emmere mu hotel yadde wa 15 ku 225 dina. Omanyi waliwo omuntu omu yangabo oyagala okunyumirwa Bulaya bw'oliba ogenzeeyo tokyusa ssente zeri kuzizza mu zeeno ojja kunyiiga. Tokikola kuba waga nti plate ya $150 tuba tuyingidde emitwalo giri 36 bw'ogattako wali. Obikola otuba otuuse okufa enjala kyokola ojja n'emmere yo. Osiba ekikomando kyo n'osiba kinogera nabyo ku Bulaya. Naye nga zitogiraba olaga nti essowaani ya sente mmeka $2. Omanyi nti tuli mitwalo 7 awo nga tolya. Ozza n'ekikomando kyo. Naye kakati entegeka ezo zeetaagamu okulya kupangisa hoteri zeetaagamu ate tunalako registration tubeerawo ne registration fee. Naye mu kutandika era bw'ogenda ku website yaffe www.bugandabumu.org.com ebintu bino byonna obikola ki ow'obiraba nti bwe tuba tutandika bambi waliwo emyezi ekisooka zirimu amadaala nti senga olugyessalinga mu mwezi guno okutuuka bwe guti ng'abategezi kituyambako okumanya nti no tugenda n'okutegekera abantu bameka. Twetaaga kutegekera abantu 100, twetaaga kutegekera abantu 600, twetaaga kutegekera abantu 100. Kati bw'omanya nti twetaaga kutegekera abantu 100 n'ogamba 100 n'ogamba nti njagala emyezi gino egisooka kubanga registration yatandika dda. Yatandika dda omwaka oguwedde. Tuva mu convention nga tumanyi convention omwaka wegenda okudda. So otandikirawo ku registeringa. N'owa abategesi obudde okumanya okutegekera. Okutegekera n'omanya nti no oyetaaga ogenda kulya mmere kiŋŋanda, mwena kulya mmere nzungu. N'omanya nti ogenda kulya mmere eŋŋanda ki ne bashefu bali abakola mu hotel ne beetegeka
ne mubawa ne mubasomesa ne mumanya ne bamanya engeri gye mufumba mu mmere ky'omukinyeebwa bakifumba we baki neetaagisa ki kati byonna neetaaga ky'okubeera part of the convention kati right at this moment kati tuli ku registration ya $320 buli muntu ayagala okuregistaringa okubeera part of Uganda Bumu Convention 2025 egenda okubeera mu New England mu ssaza la Massachusetts kikwetaagisa $320 omuntu omukulu mulimu young adults mulimu abaana b'emyaka 13 okutuuka 19 $109 mulimu abaana abava ku myaka 6 okutuuka 12 $113 mulimu abaana ab'emyaka 2 okutuuka ku 5 $7 abasigadde okukka wansi 1 and under kibabeera kuki kubeera ku ffene era nga tukkiriza nti twagala okusinga abaana abakulu baana bato abaana bato betusinga okwagala ki muzine convention zaffe muzine entegeka zaffe abaana bato betusinga okukola ki abaana abato bo tebamanyiyo tebazaalibwa nkomuki mu nsi ndala abaana abato bo bakola bamanyi bakulamba bamanyi America kakati bwe twongera abaana bano okubagatta mu bintu byaffe kituwa foundation ekola ki ekuuma nyaffe ekuuma ebintu bya Buganda buli bukola ki tuyongera abaana baffe baagala ebintu bya Buganda abaana baffe baagala Oluganda okusinga abaana bawano abaana bano boogera Luzungu buli olaga wonna buli omu awawe boogera Luzungu abaana be waffe basinga abaana okwogera Oluganda nze nina abaana basatu alife ekizibu kye tulina wano abazadde balowooza nti benchmark y'okutegeera eri mu Luzungu omuntu lwayogera era akaana kasita koogera omuntu akusanga ositudde omwana wo nagamba mwami Dungu oli wesuze otya n'omuddamu bulungi n'akagamba how are you baby kati bwe kamuddamu nagamba akaana kagundi kagezi kanzizeemu mu Luzungu kyokka ate mwewammwe eri abakoze bubi kiri opposite kiri the other way around nze omwana azuukuka ambuuza mu Luganda wasuze tasebo wasuze bulungi ne baba agenda okusaba mmere tugenda kulya era ne saala esaba mmere okwebaza olw'emmere ebeera muki mu Luganda n'ekkanisa gye ŋŋendamu ya Luganda n'ekereziya gye ŋŋendamu gye tugendamu ya Luganda n'omuzikiti omwana avaayo ng'akimanyi buli kimu kitambulira buki kubanga ekisooka okubeera muki Muganda ebira nebikola ki nebigoberera nebijja ku dola zange 320 19 n'omulala asasudde eziddako wansi awo kugirako kikuliko ki dina ne entertainment kubanga Mukama batuyambye mbofunya abayimbi okuva oba wano Uganda oba okuva mu America abo nabona baba vendors baba bagenda kubakolamu ki omulimo kakati at the end of the convention ewedde omuntu afuna kyekinyusi kibeera kyaba afunye mu convention buli convention tubeera n'emiramwa kwe tutambulira buli convention ebeera convention zaffe ebeera naki n'omulamwa kutambulira omwaka oguwedde convention eyaggwa yalina omulamwa ne convention eno erina omulamwa nti erina omulamwa nga gutambulira ku kwekuuma mu bulwadde bwa mutwe n'okwekuuma ekigambo kya obulwadde bwa siriimu mu Kenya nga tukimanyi nti no Buganda yeeyimye mu mutwe oba Ssaabasajja yasinga okukunga n'okukuuma abantu be okubeera nga baki nga balamu okwekuuma eri obulwadde bwa mukenenya waliwo ebintu challenges tulina nga ekigambo ky'obulwadde bw'omutwe mental health kakati bwe tutuula ne twogera ku nsonga zino n'abantu bwe tuyinza okuyambamu abantu baffe n'abaana baffe olw'ebisonga zino ze tuyitamu challenges ze tuyitamu yes emiramwa gwaffe weguli leero so omulundi gono tugenda kwogera ku mental health obulwadde bwa siriimu ne mental health yes kubanga abantu
depression, frustration n'ebintu bingi nnyo. Yes, yeah. Bitabudde abantu. Laba bitabudde ffe abali wano. Abantu bakubagana amasasi, abantu bavumangana, abantu. So I can understand. Yeah. Then ne rates za sirimu ziri worrying nnyo side eyo okutuuka okuba nti zeetaaga okwogerwako. Nedda teziri worrying ku side eri naye nti convention za Buganda bumu tutambulira wamu era tukolagana wamu ne government ya Ssaabasajja. Buli kitukola tukikolera ki wamu ne Mengo ne government ya Ssaabasajja. Ekiri nti we mulamwa ko tutambulira so guyina okugana. Tetusobola kuleka Buganda mabega era Buganda tayinza tuleka mabega. Era buli mulundi oba buli mwaka tusaba tuba tukuma vivi nga tusaba nti oba oli awo n'asiima n'alabikako mu bantu be mu nsi ez'enjawulo naye nga buli mulundi aboogezi this time ba facilitators boogerwako omugenyi omukulu ayogerwako. Yes, kubanga ebiseera ebimu singa abasiimye n'alabikako gwe tuba tusuubira okubeera omugenyi omukulu kabaka waffe. Noba bwaba tasobodde bwatazze atusindikira era omubaka naye era n'ebiseera ebisinga nga bwolabye wano tubeera ne Katikkiro ebbanga lyonna tubeera ne big delegation okuva e Mengo. Okuva e Mengo. So omuntu abasuubira facilitators okuva e Mengo Katikkiro emirundi gyonna abadde nga atambula nammwe. So that's wonderful. So omuntu mwetaaga bave Uganda. Twetaaga bave Uganda. Abantu be Uganda ba registeringa dda. Okay. Yeah. Abantu be Uganda ba registeringa in good numbers. Era abantu bafuna visa ebiseera ebisinga tubeera n'ab'e Buganda bangi. Tubeera n'ab'e Buganda bangi. Okuggyako nti ennaku zino okugenda ku embassy really it's a hassle. Time gye bakuweeramu. Oyinza okikkiriza nti kati waliwo abafunye visa nga baali ba Seattle baali ba mwaka guli. Bakuwa visa nga n'omukolo gwogendako gwaggwadde. Kaakati waliwo abafuna appointments zaali ze Seattle. Kati era bannaffe era tubaaniriza. Era abamu bafunye visas abala bali mu gundi bali mu process. Ki ekikalubiza visa y'ewantu awo? Kuba ebintu byali nga byangu abantu bafuna visa. Simanyi kiri eno ndowooza oba bali overwhelmed egamba ne numbers eziri. Okay. Kale kakati contacts in case ndi masaza goyogeddeko agakola America nandyagadde okubeera ekitundutundu ku Buganda bumu convention egenda okubeerawo mu mwezi gwokusatu mu Massachusetts. Musaza lya Ssaabasajja erya Massachusetts oba Masaka kikwanguyira muyitayo Masaka tumanyi tweyagaliza nnyo ava e Masaka gagamba wabeera contacts mbafuna ntya nsobole okubeera part of you. Tuna website right now running buli kaseera ebadde running www.bibinac.org/convention 2025 www.bibinac.org. Bibinac yennyini esobola okugamba bibinac.org will take you straight to our website. Era bw'ogendako bw'oklikingako ekulaga ne website ne conventions zikoze ki enkadde ze tuvuddemu. TV. What's the name of that guy? Avuddeko ndowooza. Agenda okay, mwanadamu yamukubira. So Bibinac kiggwayo nti Buganda bumu North America. Buganda bumu North America kiyita Bibinac. Yes. So genda ku Buganda bumu North America bakisalako ga Bibinac ye website kujja okubasanga kujja bwenkirikingako bantu ala directive ngoberera bugoberezi prompts. Yes. Enamba y'essimu era n'amasimu gaffe kwegali. Onna kwegali. Amasimu gaffe kwegali ag'abategesi
naddala nga gwanga mujje Boston kubanga gwanga mujje omwaka guno be bategesi gwanga mujje be bategesi b'omwaka guno nze siri ku lukiiko luweereza Buganda gwanga mujje oba lukiiko luweereza BBNAC naye nze mukulembeze w'olukiiko olugenda okutegeka ku lwa BBNAC olwerugatta nze chairman wa lukiiko olwa BBNAC omwaka guno convention eno tulina obukiiko obw'enjawulo n'emirimu egy'enjawulo naye nga nze chairman executive committee ya BBNAC 2025. Yes, sir. Okay, kujjawo nga nyina kyesikubuuziza ekikwata ku lukuŋŋaana olwo nandyagadde nnyo vidiyo eno ngifuule short so that omuntu atuukire ku kinyusi kuba njagala abantu bangi babeereyo basobole okuyiga bwe nabanjala ebirala obulamu bw'omu Amerika tujja kufuna obudde obulala batudde njagadde tufokasinge ku anything that have known to us ekikwata ku lukuŋŋaana olukiiko kyebulina okujjukira nti buli myaka ebiri tubeera n'olukiiko luno era nga tukubiza abantu baffe okutwala ki okutwegattako okusobola okusustaininga n'okukuuma emirimu gy'enkiiko zino ne tweyongerayo mu maaso. Buli mwaka buli bwe tutuula tubaako ne kiki tuyamba abantu baffe abantu ba Ssaabasajja. Uze na ambulance muziraba ambulance waliwo bus mobile hospital yava mu ki yagwa mobile bus yava mu Buganda bumu ambulance waliwo ambulance empya yava Boston olukiiko lwasooka yava mu kigundi olwo buli lukiiko tubaako nekitukola enzizi okusima enzizi okuyambako okusima enzizi okuwa abantu ba Buganda bakabaka amazzi amayonjo buli lukiiko lwe lutuula tubaako naki wawe tusobola kukola ki okukwatagaza naye bwe tubeera wamu kiba kyanguwa yes kiba kyanguwa we can do much we can do a lot when we're all together. Kale Mwami Ddungu kugambye genda ku website teekamu BBNAC www.buganda teekamu Buganda bumu ne bwogenda wonna BBNAC yes.org naye nga ne bwo googlinga Buganda bumu bring you right there right smack there tukuleta ku website bwogenda ku website yaffe osobola different conventions ezibaddewo kuliko ebintu ebyenjawulo kuliko ebika n'omanya naye nga kasogenda ku Buganda bumu ejja kuleta ku Buganda bumu 2025 yeyogenda kubeera Boston. Kale so ebisigadde nja kuba tuwuliziganya nja kuba ngamba wa information bobo ina any question osobola okuteeka wansi mu comment section ajja kuba aziraba then nange nja kuba njogerezeganya naye mu episodes zaffe nga bwe tukola wano ku channel nja kuba ngamba suuliramu mpola mpola okulanga okwongera musobole okubaayo naffe ekyo kino ekitono kye tusobola okukola ku lw'okukulaakulanya Obwakabaka olulimi buli lwe lufa naffe tufa sirimu bw'atakendeera Buganda buggwaawo so nga bwe weekuuma bw'oba oli masaza ago naali wano ng'okyasobola okufuna visa bw'oba olinamu visa yo ng'ogenda kutambula kikugaana kugamba nti mu mwezi gw'okusatu okutandika ennaku z'omwezi mwezi gw'okutaano mwezi gw'okutaano okutandika nga 26 mwezi gujja kuba gwa kutaano tugende tubeeyo tuwiziganya ate bagambye watera okubaawo bakama baffe okuva Mengo abajja ne bongera okubabangula mu bintu ebyenjawulo. Mental health kikulu nnyo eno yeyingini yesalirawo ebisigadde byonna bwebanga teteredde naawe tosobola kuteera so we need to address challenges ezituviiriddeko okuba nti obwongo buvaako ng'enjogera ennaku zino bweri ebisigadde mpozi ng'olina bweyagala kutumirako naye njala kusiibula toddeyo kuba mmanyi time bwebeera wano time abasigadde bannange abatulaba ku mukutu guno ogw'omukulu Dr. Kwefu nsaba okutumira ku bantu bange bonna ku bantu baffe bonna betuwangala nabo Boston wadde kizibu nnyo oli okugamba nti mbeera Boston ababeera Boston batini nnyo bwebanga Abannayuganda balinga 10 bwebanga bangi nnyo naye tubeera mu bibuga ebyenjawulo ebyetoolodde ki Boston
si wangu okubeera tewali cheap naye nga mbatumiddeko ntumiddeko abakristaayo bonna aba St Peters Winchester n'abakristaayo bonna n'abantu bonna aba St Mary's ab'oku muzikiti mwenna mbatumidde abantu ba Ssaabasajja mwenna n'abo mikwano gyaffe egyagaliza Buganda ebirungi sense of balaba kale abantu abali awo masaza gonna bwe tuli batufunye omukisa naffe tulijja ne tubasinkana ne tunyumyamu then ne tubabuulira ebifeeno then ne tudda obulamu ne bweyongera mu maaso naye as per now tugira tukyawuliziganya ku mikutu gino ne tugende twewagire tugende twerungamye tugende twogereko ne bannaffe no man is an island tosobola kubeera ng'oli wekka olina okutabagana ne banno obulamu bwe bujja okutambula awangaali maaso moogi weebale nnyo ssebo